gataku munaffe Eric Yiga ali mu bitundu by'emukono eyo atatubulire bannamukono embeera gye bawangaliramu akadde kano naddala saawa zino nga bannayuganda balowooza nti oba oliawo obutemu kaakati bufuuse obutemu okutwaliza wamu. Eric Yiga omulabi wa Salt TV alindiridde okuwulira eddoboozi lyo. Abatuuze ssaako n'abakulembeze abawangalira mu kitundu eky'Empunge mu disitulikiti ey'Emukono bali mu bweraliikirivu lw'obutemu ku nnyanja eno okweyongera. Bob Katewu nga ye sipiika wa disitulikiti y'Empunge avuddeyo n'alaga obwennyamivu olwa ettemu lino, kyokka n'agamba nti ekisinze okwennyamiza agamba nti abakuumaddembe embeera eno nabo bagirinamu omukono kubanga abo abakwatibwa mu ttemu lino ate bateebwa. Bw'atyo n'asaba bekikwatako okuvaayo okuyingira mu bwangu mu nsonga eno okulaba nga ekizimbe tekinaba kusamba ddagala. Samuel Mayinja wa Lugembe ng'ono mukulembeze mu Katosi Town Council ettemu lino ku nnyanja alitadde ku bbula ly'ebyennyanja lyagambye nti buli abantu babula ebyennyanja oba buli kye bakola bamaliriza ate benyigidde mu bikolwa bino. So bw'atyo n'asaba naye bekikwatako okuvaayo mu mbeera eno. Kwogeramu ne Salt TV abakulembeze bano ensonga eno y'ettemu bagyogeddeko bwe bati naki kye baagala kikolebwe ku mbeera eno bweti. waliwo sinaga y'ettaka eryo nti era abantu abo be bamu abakambwe abo baali bakuba abantu okubayingiza omusu. Tegeeza ensonga y'ekizinga obeera wano n'ogenda Entebbe, obeera n'ogenda Kenya, obeera n'ogenda kati w'osimbula wonna. Njagala kusooka oteekawo embeera y'okuvumira n'esokuvumira yenna yenna ku batemu abali mu kitundu kyaffe eky'Empunge Sub County. Obutemu bususse ate nga njagamba nti poliisi yeebuteekamu amaanyi kuba nti abantu bakwata abantu abakoze ebikyamu ne bakwata ddala omuntu yakoze ekivve, omuntu yatemyetemye munne ku poliisi n'atasulayo dakiika budakiika kasobola okuteekayo akasente ku poliisi nga bamuta. Tulina obuzibu bwe twafunye emabega awo ku kazinga akamu mu kitundu ky'Empunge nti waliwo abaagenda ne bakwata omuntu ne bamutemaatema wamu n'okumukuba emiggo. Ekyo nze nga sipiika nvaayo n'eddoboozi eryawamu sigenda kutuula, ngenda kuvaayo okulaba nga buli muntu yateekebwa mu lipooti nti yaliko mu kukuba omuntu akwatibwa. Kuba be basinze okuba nti bateeka obuzi bw'amateeka ku mbeera eya waggulu. Ne bakwata abasibe bamaze okukuba omuntu. Olw'ekyo nkubiriza bakyamaani b'ebyalo, basente b'emiruka babeere nga bavaayo ku bantu abatemu be tumanyi. Tubagobe mu bitundu byaffe, tubateekeyo ku poliisi. Poliisi emute akomewo ku kyalo tugenda kunoonyeza omusirikale oyo yabeera nga yata abantu abo. Emyalo ekigifuga nasoose n'ekugamba nti biba bya nnyanja. Ebyennyanja buli bwe bibula ebbula ly'emirimu liba lingi n'okukola ezo ensobi ez'amaanyi naddala ng'okulwanalwana bibeerawo bingi nnyo mu kitundu nga tewali ki byennyanja. Ebyennyanja bibeerawo abantu abafuna emirimu egy'okukola naye nga tewali mirimu babeera balwanalwana, obumenyi bw'amateeka buba bungi. Kubanga ebiseera ebisinga twaggyibwa ebyokunywa ebyo eby'obuveera bafuna nusu 10,000-2,000 n'anywa akantu ako n'atamiirukuka. Kati ebiddako aba y'ekyayi talina kyakola, talina kyakulya, abeera awo bw'atyo kwegamba nga tategeerekeka. Oyo ye sipiika wa Gombolola ey'Empunge Katawu Bob ssaako n'omukulembeze mu Katosi Town Council Samuel wa Lugembe nga boogera ku butemu obuli mu kitundu ekyo. Over to you, Fedde Nabwire. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abantu b'emukono twongera okubategeeza nti si kirungi kutwalira amateeka mu ngalo.